Okuva essuula 31 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, Laba, mpise erinnya Bezaaleeri omwana wa Kuuli, omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda, era mmujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, ne mu kutegeera, ne mu kumanya, ne mu buli ngeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi, okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo, ne mu kusala amayinja ag'okussaamu, okwola emiti, n'okukola buli ngeri ya mulimu. Nange laba, nteeseewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Kisamaki ow'omu kika kya Ddaani, ne bonna abalina obusobozi ntadde amagezi mu mitima gyabwe, bakole byonna bye nkulagidde. Eweema ey'okusisinkanirangamu, n'essanduuko ey'obujulirwa, n'entebe ey'okusaasira egiriko, n'ebintu byonna eby'omu weema, n'emmeeza n'ebintu byayo, n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna, n'ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi, n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be, okuweerereza mu bwakabona, n'amafuta ag'okufugibwangako, n'eky'okwoteza n'ebyakaloosa akalungi ebyawatukuvu, nga byonna bye nkulagidde, bwe balikola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti, Era buulira abaana ba Isirayiri nti, mazima mukwatanga ssabbiiti zange, kubanga ke kabonero wakati wange nammwe mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Kyemunaavanga mukwata ssabbiiti, kubanga lwe lutukuvu gye muli, buli anaalusobyanga talemanga kuttibwa. Kubanga buli anaalukolerangako emirimu gyonna, omwoyo gwe gunaazikirizibwanga mu bantu be. Ennaku 6 emirimu gikolebwanga, naye ku lunaku olw'omusanvu wabangawo ssabbiiti olw'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolanga emirimu gyonna ku ssabbiiti talemanga kuttibwa. Abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata ssabbiiti, okwekuumanga ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano etaliggwaawo. Ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda.